tekirikisa n'akamu. Si biwandiiko si bye bituwa obuwanguzi, wabula abantu beebawo abannonze tebaliiyo. Abaguzi ab'enjawulo kugamba nti yabuzeemu obunga NUP etutte ebifo bibadde 7 mu nsiike eyo ate NRM etwala 3. Enteekateeka eno ey'okuba n'okugatta obulu bwonna mu Kampala kulangirira ku bifo ebibiri ebivuganyizibwako mu ggombolola y'e Makindye okuli Makindye East ne Makindye West era nga wano Zaala Mara Lwirika ne munne Ali Nganda Kasirye Mulyannyama balangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda nga bawangudde ebifo ebyo. Kino kiviiddeko banna NRM bangi nabo okukuba emimiro. Entala atwala omukisa guno okwebaza Katonda nti obuwanguzi obusooka obutonotono tutandise okuggyayo. Irira oba kulinnya nate bwe nninnya n'eno nze ndi mba ku bbala limu. Ekyokubiri tugenda kukozesa buli kintu mu busobozi bwaffe okulaba nga tulwanirira abasibe bonna ngera bwe tuzze tukikola ate ku bwereere. Kyokka mu ngeri eyewuunyisa buli omu akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala kagenze maaso n'okuba nti kalangirira munna NUP Elias Limbazi Nalukoola ng'omuwanguzi ku kifo kya Kawempe North newankubadde nga baddewo okusika omuguwa okw'amaanyi okuva mu nkambi ya Farida Nambi n'ab'ebyokwerinda okutandika okutiisatiisa buli abaddewo. Kyokka akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala Rashid Asacha teetiriiridde n'alangirira ebyo byabadde nabyo. Tosobola kufuna buwanguzi Katonda bw'atakuwadde ng'ayisa mu bantu. Nze okyobutafuna declaration of results document ekyo tekirikisa n'akamu. Si biwandiiko si bye bituwa obuwanguzi. Enteekateeka eno ey'okuba NUP ne NRM be babiwangudde era tewali kibiina kyonna kirala kifunye mbaka ku ab'ekkumi. bwenzijukira abaali nga wano nga tulina babu You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya Omukulembeze w'eggwanga omulundi ogw'omusanvu mukyanga asooka kulondebwa mu 1996 mu mateeka. Newankubadde obuwanguzi bwa Museveni tebwewuunyisa naye obululu bubadde bungi kwawangulidde era bulese bangi nga beewuunya nga balowooza bukodyo ki bwaleese omulundi guno. Twogeddeko n'abakulu mu NRM ne batubuulira bannayuganda kye basinziddeko okukyusa mu nnonda omulundi guno. Eggwanga lino ku kisanja kya myaka 5 oluvannyuma lw'okuyita mu kalulu ka bonna akakubiddwa ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno okulangira kwa byabakama tekwawukanye n'okukoze bukolebwa banne beyaddira mu bigere abazze bakulembera akakiiko k'ebyokulonda okuva ddala mu mwaka 1996 bw'alangiridde Yoweri Kaguta Museveni nga pulezidenti wa Uganda omulundi ogw'omusanvu ng'akakana ekisanja kino we kinaggweerako na Uganda giwoomeddwa okumala emyaka 45 beddu.
okuwangula kwa Museveni okuviirira mu kulonda okwasooka wansi wa ssemateeka wa 1995 kuzze kuwakanyizibwa abawangulwa abamu ne batuuka n'okugenda mu mbuga z'amateeka ate abalala ne baddukira mu buwaŋŋanguse. Ku mulundi guno abakulu mu kibiina ki NRM batubudde nti obuwanguzi bwa Museveni ne NRM yonna okutwaliza wamu tebuliko kabuza konna kubanga byonna byavudde mu muntu yokko n'okwefiisa. Tukubadde ne candidate as well era candidate twakomeza ku candidate na mulungi ng'amalako tukoze kyonna ekisoboka okuba ne message ennungi abantu gye bawulira abantu bawuliriza naddala ensonga zaffe ez'omusanvu ze tuba tunyonnyola bulijjo. Ebbanga lye tumaze ery'emyaka 2 nga twetegekera obuwanguzi buno bwa 2026 nkimanyi nti okulondebwa nga NRM kisinzidde ku ebyo bye tugenze tukola ng'ekibiina kya NRM. Bano bagamba nti yakwadde NRM bendera mu kulonda kuno abadde mwangu nnyo wa kutunda mu bannayuganda bonna so nga naye afube nnyo okutuuka ku buli muntu awatali kweganya. Kandidate wa NRM alina erinnya. Candidate wa NRM abadde alina recognition. Candidate wa NRM abadde atundika. Era ng'ate naye yeetunda bulungi. So manifesto yaffe yemu ku manifesto ebadde esinga okutunda manifesto etegereka n'omwana ow'okukyalo bw'omubuuza omubuuza Museveni lwaki omulaga nti tumulonze protecting the gains kubanga tukitunze bakitegedde bulungi. Bagamba nti n'omulamwa gw'okunyweza emirembe Mwami Museveni kwabadde atambuliza kakuyege we guwadde enkiza ekibiina okukwata ku mitima gy'abannayuganda bonna naddala abakonaganya emirembe Uganda gy'erimu kunamuwanga amalala gatwetoolodde. Kubanga baseba ne banya bumunanjulira nti tewali nkulaakulana yonna gy'oyinza kwogerako nga tewali mirembe. Bwe tutunuulira ensi ezitulinaanye mazima n'ensi ez'ebweru zonna eziyise mu butabanguko obutabalwa muwendo ne Uganda bwe twali mu ntalo mukimanyi bulungi tewali nkulaakulana. N'olwekyo bwe tuba nga twogera ku ky'okukuuma n'okunyweza nga tutandikira ku mirembe egyo. Buno obukodyo obw'okwesigama ku mirandira gy'ekibiina okunoonya akalulu naye badde ensonga nkulu nnyo eri ekibiina kubanga kino kibawadde enkizo okubafeeta buli kasonda ka Uganda nga banoonya akalulu. Tukozesa structure zaffe okuva ku bya teriyo kibiina kirina structures nga NRM kuba tulina structure ku kyalo ku muluka ku Gombola ku district ne ku ggwanga lyonna structure zaffe zonna zeenyigiddemu. Bwemankubuddeko ebitono ebyo bitufudde abawanguzi ebigana otutonga otufuula abawanguzi mu 2031. Oba yengeri message gy'ogiggusaamu. Ffe ng'ekibiina ky'NRM twakoze okusinziira ku byafaayo bya Uganda ewezezza emyaka 63 nga yeefuze kyokka ku myaka gino gyonna Mwami Museveni akafugako emyaka 40 kyokka nga kyogerako ng'ekyasinze okubaamu eddembe ko n'enkulaakulana bukyanga Uganda yeefuga. Newankubadde akakiiko k'ebyokulonda kakakasizza Yoweri Kaguta Museveni bw'awangudde okulonda kuno n'obululu okusukka mu bitundu 71 abavuganyizza mu kulonda kuno kyenkana bonna bawakanyizza ebirangiriddwa. Bano okusinga si bamativu n'engeri ebyavudde mu kulonda gye byagattiddwamu n'emivuyo egyeyolekera mu kakuyege okutuukira ddala ku lunaku olw'okulonda. Omusasi waffe alina byatugattidde awo. Olukano lwa pulezidenti olw'omulundi guno 2026 lwetabwamu abavuganya 8 kyokka ebivudde mu kulonda bigenze okudda ng'owa NRM akukumbye obululu obusoba mu bukadde 7 amuddiridde Kyagulanyi Robert owa NUP n'avaayo n'obululu obusukka mu bukadde 2 abasigadde ne bagabana obusigadde. Kyokka newankubadde Museveni obululu abuwangulidde ku bitundu 71 n'obutundutundu 65 ku 100 bawangudde kyenkana bonna bakalambidde nti ekikoleddwa kubadde kubasala nsawo. Benjamin Katana ng'ono yakiikiridde abadde avuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga ku kkaadi ya NUP Kyagulanyi Ssentamu awakanyizza ebirangiriddwa akulira akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama ng'agamba nti byonna bibadde bijjudde amakoona. Figures zino yazifumbye oba yazifumbiddewa naye tebiraga ebyavudde mu kulonda. Aze n'ekyabayise samale ne tubabuuza nti samale yaki ne bagezaako okutulaga some information ku polling stations eri ku system yaabwe gye balina bano ne tukomparinga ne declaration forms zetulina ez'enjawulo eziva ku polling stations ez'enjawulo ne tulabira ddala nti byebasoma wano n'ebyavudde mu kulonda ku polling station tebirina connection. Ono alokoddeyo n'emivuyo egyalabikidde mu mitendera gyonna okuviira ddala ku bwa pulezidenti ko n'ababaka ba paalamenti n'agamba nti mu mbeera ng'eno kizibu okusuubira obwenkanya. Abantu ab'enjawulo bakubiddwa amasasi e Butambala, e Kayunga, e Mukono n'abalala. Ekiragira ddala nti waliwo ekobaane ku kandidate w'NRM
Museveni Electoral Commission n'ab'ebyokwerinda okulaba nti babba akalulu batisatiza Abannayuganda batisatiza abakulembeze omunyago gwabwe gwe baba bamaze okuwamba ku Bannayuganda balabe babagwenjoyinga ng'abantu bali mu darkness ne silence. Ye Bruce Muhangi akiikiridde Robert Kasibante owa National Peasants Party agamba si mumativu n'engeri obululu buno gye bubaliddwamu. Twali expecting nze kwegamba nti bwe tuba nga tuli wano bagamba nti mu district bwe tufunye bwe buti mu polling stations bwe tufunye bwe ziti then ne batugamba nti toto okuva mu district buli bwe buti naye wano babaranga tetubalaba ne batuteerawo results. Ono agambye n'okulemererwa okukozesa ebyuma bikalimagezi mu ggwanga nakyo kirina engeri gye kikosezaamu obuwanguzi bwabwe. Tebaakoze ekyetaagisa kyonna kulaba nti obwo obwuma bugenda kukola kubanga babuleese ne butuuka wano ne boonoonya ssente z'omuwe w'omusolo ez'enkana biliyoni 5.5 obuuma buno ne babuteeka mu field ne bugaana kukola. Ate ekyo kitegeeza nti Electoral Commission either walimu abantu abakigenderedde okwonoonya ssente z'omuwi w'omusolo oba waliwo abagenderedde kucankalanya system eyo kwegamba nti bafune engeri gye bagenda kucankalanya obululu. Ono si yekka atamatidde ne Boniface Sanya akiikiridde Elton Joseph Mabirizi abadde akwatidde Conservative Party bendera mu kulonda kuno naye akubye ebituli mu birangiriddwa. Kubanga etteeka ligamba nti banaasomanga obululu district per district nga bwe tulina district 146 kyetubadde tusuubira wano byabakama kyeyandibadde akola naye kyewuunyisa basebo ne banyawo nti byabakama tanasomayo na district n'emu ali kujjanga n'empapula ze n'asoma bwe tumubuuza by'osoma bivaawa tariflectinga ne kompyuta gye batuwadde ng'aba Conservative Party teriflectinga nti bino byava okusoma eno percentage eva Mayuge eva Kamuli. Okuba akalulu kwabadde mu bwerufu newankubadde ng'obuuma bwe twayagala butuyambeko bwaganye okukola. Electoral Commission yabadde erangirira abawangudde ng'olumu erangira NRM ng'olumu erangira opposition. Kaakati simanyi oba bagamba n'aba opposition nabo bebalangiridde nabomwandiberamu abafu oba nedda. Dombo asabye abawakanya ebivudde mu kulonda nti bwe babanga balina kye bawakanya boolekera embuga z'amateeka. Ekkubo lyokka eriba lisigaddewo yakugenda mu kooti okuwakanya ebiba bivudde mu Electoral Commission. Eyo y'enfuga y'amateeka eyateekebwawo. Babagamba nti mukalonde mwakalonze, ne bagamba nti mukakuume era kakuumiddwa bulungi, ne bagamba nti mukabanje. Okubanja bwe yagala okubanja agenda mu kooti. Ono akakasizza nti obuwanguzi bwa NRM bweyogerera bwokka naddala olwa manifesto ennungi gye baakola. Ffe ng'ekibiina kya NRM lwaki obuwanguzi buno buzze bubeerawo bweyogerera bwokka? Bintu bibiri. Bannayuganda bakooye ebyobufuzi, ebyobulimba, ebyokulimba abantu temuli mu buwambe nga mwe mweyongera kubeera bulungi. Ogamba abantu nti muwambiddwa nga mwe mugejja nga n'ensimbi zibalabika zeeyongera. Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde avuganya ku bwa President ku kadya Nuupu awakanyizza ebivudde mu kulonda n'ebirangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda byagamba nti tebiraga ebyo bannansi bye balonze. Ayagala omutimbagano guzzibweko bunnambiro n'empapula ezirangirirwako obuwanguzi okuva wansi zitimbibwe ku mutimbagano okuggyayo obutangaavu. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okulangirira Yoweri Kaguta Museveni ng'ameze bannaabala 7 ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga bwe babadde kumbiranye mu NUP Robert Kyagulanyi asinzidde ku mukutu gw'omugattabantu n'avaamu eddoboozi asoose kweyanjula ensi etegeere nti yeye mwennyini awatali kuwannaanya. Nze Kyagulanyi Ssentamu Robert abasinga bwe mmanyi nga Bobi Wine era ng'olwali mu Lwamukaaga ezakusa omwezi 17 mwezi gwa January mwaka 2022. Lwakubadde poliisi yakedde kutegeeza nga bwetannasibirako Kyagulanyi wuwe onaagamba abadde talina bwetaayizo. Mbadde mu house arrest ne mukyala wange okuva ng'enakusa omwezi 15 lwe twalonda. Honorable
Kyagulanyi Center tali under house arrest. Bwe tuba tuli ba arrestinga Kyagulanyi tuba tujja kubategeeza tubawe n'ensonga lwaki twamukutte okubenganda bebe babadde bayisa information nti helicopter yazze mu compound ye n'emutwala. Tusanga statements nga zino okuba nafunyo. Kyagulanyi akakasiza n'ebyabadde byogerwa nti poliisi yakase neyingira amaka ge. Omwogezi wa poliisi bye yalaze ku nkya nti yabadde tannabimanyaako. Olunaku lwakyo ekiro twalumbiddwa abasirikale nga bali wamu n'abantu bangi abatategerekeka kubanga tebabadde mu byamaje, babadde mu ngoye za bulijjo era ne bafuna amadaala ne balinnya ku kikomera kyaffe ne basalako amasannyalaze ne basalako ne kamera zaffe zonna. Ebyo nga bigenda mu maaso bandi bayambibwako ennyonyi ekika kya namukanga helicopter ng'erina ekitaala kye kibamulisiza byonna bye bakola. I do not have any briefing about any entry into his premises. Kyokka omwogezi wa poliisi omwera yabadde amaze okukakasa nti Kyagulanyi tannagomebwa mu bwala nga bwe byabadde biteebekebwa nti era ali mu maka ge. Wano we twasinzidde okumubuuza nti obanga tebayingidde mu maka ge baategedde batya nti yabadde gy'ali. Because I got a briefing to that effect. I have been briefed because by the time I come to speak to the press, I come to speak to the press on the account, on the premise of a briefing. Kyokka tugenza okuwuliriza ebigambo bya Kyagulanyi nga biraga nti tali wuwe newankubadde eby'obulumbaganyi birabika byamusanzeeyo. Obulumbaganyi obwo nasobodde okozesa obukodyo ne nengulula ne ntoloka amaka gange neera nga kimanyi tine kati bali mu kunnoonya. Obubaka obulala obuli mu katambike bwakugaana ebivudde mu kulonda. Njagala okwogera bino ebigambo eri mwe bannayuganda bannange. Okusookera ddala tugaana tuwakanya byonna mwami byabakama n'akakiiko ke ak'ebyokulonda bye bali mu kulangirira kubanga bifu biri fake. Tebirina ngeri gye bikwataganamu na byabadde mu polling station byalondeddwa, tebirina ngeri gye bifaanaganamu na biri ku declaration forms ze twajje mu bitundu ebisinga okwetooloola eggwanga. Bye basoma bifu, tebalina bye balijja, bagezaako okubba akalulu k'Abannayuganda. Ensonga aziwadde wasinzidde okuwakanya byonna ebirangiriddwa. Oluvannyuma lw'okuggyako internet, oluvannyuma lw'okukwata ne bawamba ba agenti baffe abasinga obungi, n'oluvannyuma lw'okupakira obululu ogezaako okuba n'ebiganda ne basalawo kati bakyuse ddala results obasome ebyabwe. Twagala okubiwakanya n'okubyesambajja. Kyagulanyi agamba ebize birangibwa bibadde tebiriiko ngeri yonna omuntu gy'ayinza okubigoberera oluvannyuma lw'okuggyako omutimbagano. Tubanja okuzzaako internet, tubanja okumakinga sure nti DR forms entuufu ne districtary sheets entuufu zibeere uploaded oba basiteeke ku mutimbagano. Bannayuganda bonna balabe ekituufu bagoberere akalulu nga bwe katambudde so si bino ebyokubusaabusa. Alaze n'obutali bumativu ku bantu abattiddwa mu byokulonda era ng'abamu ku bano baakakasiddwa n'omwogezi wa poliisi. Era bannansi bangi bakubiddwa amasasi abapoliisi n'abamagye okugeza ku lunaku lw'okulonda kwennyini ewa Honorable Mwanga Kivumbi abapoliisi baakuba abantu 10 amasasi ne babatta mu nnyumba ya Honorable Mwanga Kivumbi. Emukono basse abantu 4, ewaayise basse abantu 4, emakindi basse abantu 3. Tukyalinze okumanya abantu bameka abatuufu abatidde oba abatuusiddwako ekisago ekayunga ne Lweru. Bino byonna babisindikiridde kubanga intaneti teriiko. Era just kyetugamba nti waliwo of course abataalutonze naye ate kyetwagala okulabula abantu is that okwatakinga security saawa 8 ogw'ekiro naawe oba oyina engeri gy'oteeka obulamu bwo mu katyabaga. Awunzisa alaga nti tannaggwamu ssuubi. Tukyali bagumu, tubiwakanya era tubanja obuwanguzi bwaffe kuba Katonda n'ensi yaffe. Patrick Ssenyondo, NTV ku ssaawa emu.
Kakati mbuufu obwo abakulembeze b'enzikiriza basabye abavuganyiza mu kulonda kuno ne bawangulwa okufaayo okukuuma emirembe ate era bakuutire abawagizi baabwe okubeera abakkakkamu. Era basabye omuwanguzi okufaayo okukwata manifesto z'abano abawanguddwa aggyemu ebikulu ebyetaaga okuteekesa mu nkola abigatte mu ye naye abitwale mu maaso. Nsaba ebyokulonda nga biwedde buli muntu awangudde aleme okusojjasojja bali abagudde ayina okumanya nti Katonda yakutaddewo ekiseera kye kitono ate n'abo abagudde baleme okulowooza nti eyo enkomerero buli kiseera Katonda bakune kyakola. Nsaba abayiseemu bagende batandika okutuukiriza bye beeyama ate n'eggwanga lyaffe liryoke ligende mu maaso ffenna nga tuli bumu ate n'emirembe gigende mu maaso kubanga tukyetaaga. Wano waliwo ebintu bibiri oba bisatu. Ekisookera ddala abo abawangudde njagala okuyozaayoza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni olw'okuwangula akalulu ne ttiimu eyo neyamuyambyeko. Wano ndabyewo abakungu aba NRM bangi ddala, tubayozaayoza olw'omulimu omulungi gwe bakoze n'ekibatuuseeko. Njala okuyozaayoza Mwami Kyagulanyi olw'ekifo kyafunye n'obululu bwafunye. Bw'otunuulira maapu ya Uganda kaakati agikubyemu ekipaaki ekimyufu kye tuyita painting red. Ekigambo kye bayita Buganda kyonna kumpi akitwale. Ekyo si kigambo kitono n'ekitundu kya Busoga ekimu. So omulimu naye agukoze nnyo nnyo era lwakuba abantu be babulona ebiwandiiko bye tebabaddeewo naye nga nze muyozaayoza nti omulimu agukoze ate nze byabadde asuubira okukola musaba bifule public then abalina okutukwa gavumenti eno boogere ne gavumenti ebiteeke mu nkola kubanga yali abyagaliza Uganda yali tabyeyagaliza ng'omuntu yali ateeseteese okukola era singa abadde aze mukulembeze ate twalibadde tugamba oli omulala amuwangudde nti byonna byobadde oyagala okutwala mu maaso biwoono abikutwadde mu maaso naye kati nga bwe kiri the other way round. Muyozaayoza era musaba byonna byabadde ateekateeka okukola naye abavubuka emiti emito n'abalala abitegeke bwatyo n'abalala abataliko kye bakoze kinene balabise nga baliko kye bakoze. Ekyo kyonsaba busabi gavumenti ebalowoozeeko abasajja abo 7 abasigaddewo ebalowoozeeko bonna balinayo obuwagizi ate ffe babadde batwogereramu nga tubawulira tetuwulidde mu busiru tubawuliddemu amagezi mangi lwakuba tebali nnyo battutumu naye badde bawogera ebigambo by'amagezi bonna okutandikira ku mwami Mafaabi okuserengeta okutuukira ddala kwasembayo. Kati yaliko omukulembeze w'eggwanga li Nigeria Goodluck Jonathan nga ye yakulembedde omukago okuli African Union, IGAD ne ECOWAS egyakoze ogwakalabalaba mu kulonda kwa Uganda. Agamba nti ekyaba ebyokwerinda okwefuula ab'enkizo mu kulonda kwa Uganda kukyali kusomoza kw'amaanyi eri enfuga ey'amateeka mu ggwanga. Kyokka newaakubadde ono ne banne bino bye baalabye bo bannamukago gwa East Africa basiimye nnyo akakiiko k'ebyokulonda olw'okutegeka okulonda okutabadde mu buyuuguumo. Bino byonna bibaddemu alipoota zibafulumiza ku kulonda okwa Uganda. Mwana okakasa nga bekkanya buli kigenda mu maaso. Kati olwaliro bano mu bitongole ebyenjawulo n'emikago batudde okubaako bye banokolayo bye bagamba nti babekkanyiza mu nteekateeka y'okulonda kwonna nga kuno kuliko abavudde mu mukago ogwa African Union, IGAD, ECOWAS, EAC, East African Standby Force ko n'abalala. Yaliko omukulembeze w'eggwanga li Nigeria Goodluck Jonathan yakulembeddemu omukago okuli African Union, IGAD ne ECOWAS atubulidde nti mu nteekateeka eno batuso bifo 488 ebironderwamu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Mu byonna ye ne banne bye baalabye agamba nti beewuunyiza okulaba nga amagye g'eggwanga n'ab'ebyokwerinda beekukkubiza mu by'okulonda kw'eggwanga bw'atyo nawabula nti Uganda bw'eba yakweyagalira ku luguudo lwa demokulasiya ab'ebyokwerinda beesonyiwira ddala ebikwatagana okuteeka okulonda.
should the law says still within 20 meter radius. But then the chief of the Ugandan Defense Force was the first person that was quoted as issue that when you want to be contrary to the law. And this is coming from the very the head of the military. Ng'oggyeko bino Jonathan ne banne beewunyiza nnyo okulaba ng'abantu abasunsuddwa ne batandika n'okuba kakuyege kyokka akakiiko k'ebyokulonda ne kafuna ensonga kwe keesigama ne kabajja mu lwokaano. Bano basaba nti Uganda egwana yeebulirira ennyo ku nkola eno. Denominations took place after the printing of ballot papers. Several denominated candidates remain on the ballot papers, risking confusion around the voters. Mu birala byeyekanze kwe kulemesa ebibiina binnakyewa okwetaaya ko n'okulondoola okulonda n'amu ku babikulira ne batuuka n'okukaligibwa ku misango egikyali gimu. Ono agamba nti eno nayo nsonga nkulu okwebulirako. Were accredited to provide voter education and election observation. Nonetheless, the mission received reports on the constraints of operating environment of civil society. In addition to other challenges mentioned earlier, 3 days prior to election day, the National Bureau for Non-Governmental Organizations also suspended a number of non-governmental organizations from operating. Kyokka newankubadde Jonathan ne banne bano balabye ebirumira mu kulonda kuno, bo bannaabwe bavudde mu mukago gwa East African Standby Force ne East African Community bakakasa nti Uganda tebankona kulonda kukakkamu nga kuno kwe balabye. The electoral environment has been largely peaceful and conducive for the conduct of elections. Electoral campaigns were mostly calm and peaceful. Ng'oggyeko akadde k'okulonda bano bakakasanga ne kakuyege yenna yatambudde bulungi nga mpawa akubiddwa wadde oluyi. The campaigns were conducted in a peaceful environment. Nga ne kati bakyewuunya ekyatabudde gavumenti okuggyako bannansi eddembe lyabwe ery'obwebange ery'okuwuliziganya ne bannaabwe okuva ebule n'ebweya. To ensure that public access information through ICT such as internet services are available and accessible to all persons during the electoral process. Measures should be put in place to balance security concerns with the benefits of public access to internet services. From suspension of internet access close to the election and devise alternative mechanisms of handling potential security threats as opposed to imposing a total national nationwide internet shutdown. 4. Ekyebikozesebwa okutuuka ekikeerezi nabo bonna kyabakanze nga wamu n'okulonda kwatandise ku ssaawa 5 ez'emisana. Mostly due to late delivery of the election materials in some polling stations, election officials failed to report on time, hence affecting the preparation of okulonderako ate bwagana okukola kyebagamba nti kyakosezza nnyo obwesimbu mu kulonda kuno. Electoral Commission should investigate the causes of the manufacture of biometric voter verification kits and seek to ensure that this does not affect use of the technology in future electoral processes. Bano alipoota zonna zibawandiika ng'oggyeko okuzibulira bannansi bazikwanga akakiiko k'ebyokulonda kazekkaanye era kaggyemu bye bakkaanyiza okuyigirako oba okuteeka mu nkola. Raymond Tamale yazalibwa mu Septemba ng'ennaku z'omwezi 15 1994 mu maka ga Amos Kaguta ne Esther Kokondeka nga mu kaseera kano bombi bagenzi natalangiddwa akakiiko k'ebyokulonda omulundi ogw'omusanvu okukulembera eggwanga lyattu Uganda oluvannyuma lw'okukumba obululu obusinze obungi mu kulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwe tulimu. Mukunyumya Museveni akyogera lunye nti kitaawe Amos Kaguta yatabala mu Ssematalo ogwokubiri wansi w'ekibinja ki 7th Battalion oba ekibinja eky'omusanvu kale n'amanyika nnyo ng'Omuseveni tekyewuunyisa olwakino omwana we gwe yazaala yamutuuma Museveni mu kaseera ako. Omwami ono okweyaniza mu bukulembeze bw'eggwanga omukulu gwe gwali Bwankanu yasobola kuwona lutalo olukambwe ddala olwagoba gavumenti ya Tito Okello Lutwa eyali akawamba obuyinza okubujja ku Milton Obote. Nga
amaze okukakasa nti obuyinza bumuzze mu 5 Museveni ne banywanyi be baamala emyaka 10 miramba wakati wa 1996 okutuuka 1996 ng'obuyinza bwe bebegerako tewali gavumenti giyinza okugamba nti yabefugira mu mateeka anti okulonda okwasooka wansi wa NRA kwategekebwa mu mwaka 1996 mu kulonda kuno tewali bibiina byabufuzi Uganda yali wansi wakyo oyinza okuyita movement system oba omugendo bonna abeewanika ku Museveni bakottokera busa akaluya akawangwanya ebitundu 7 ku buli 100 Paulo Kabanga Ssemwogerere ne Kibirige Mayanja bamuvuganya ebyava muno babiwakanya kyokka newankubadde bakakasa eggwanga nti akalulu kano kabbibwa nti era abalonzi bangi bayita mu kutiisibwatiisibwa bannakyewa abalondola ebyokulonda mu kaseera ako bonna bakkanya nti akalulu kano kali katirika amazima n'obwenkanya. Therefore, I call upon everybody to respect what the people have decided. Mukapinge wakaseera ako kusinga president yasuubiza nnyo okuwonya abantu amaziga ge baali bayiseewo mu ntalo olw'omwaka 1996 ng'omesonyiwa lita bannayuganda nga kyajjamala ku bukulembeze emyaka 5 ng'afunga eggwanga lino yaddamu okwegwanyisa obuyinza nate mu mwaka 2021 newankubadde yali akyali mwagalwa w'abangi naye waliwo abali batandise okulaba ebituli mu bye yali asuubiza okuva eddala mu mwaka 1996 era baali balaba mu kaseera ako kyandibadde ky'amakulu awummule mu kuvuganya kuno abasajja banywevu gamba nga Dr. Kanukiza Besigye, Agra Awole, Kibirige Mayanja, Francis Bwenje ne Chapaka Ruhanga bavayo kumwanganga kyokka bano nabo teyabalabya ku njuba yabamegga ku bitundu 69 ku buli 100 bwe bagabana obulo obwali busigaddewo kyokka ku mulundi guno tebyali byangu nga bwe kyandirowoozeddwa anti Dr. Kanukiza Besigye yaddukira mu mbuga z'amateeka ng'ayagala okubola obululu okuddibwemu wabula ne Museveni yennyini n'akiwagira ng'agamba nti naye akalulu ke kaali kabbiddwa kubanga yali asuubira okuwangulira waggulu ddala n'ebitundu 7 ku buli 100. Rather saddened by the response of the government and especially President Museveni for this electoral process. His attempt to compromise the process. Naye bino byonna kkooti yalaba nga byali byakumala nsimbi za munnayuganda okusaba kwa Besigye bwetyo kkooti n'ekugoba. Okuwangula kwa Museveni kwayongera okuvaako akabuuza anti ne mu mwaka 2026 yaddamu akalulu n'akawuuta buva n'ebitundu 59 ku buli 100 teyakoma okwo mu mwaka 2011 obuwanguzi bwaddemu ne buba ku ludda lwe yawangulira ku bitundu 68 ku buli 100 mu mwaka 2016 okulonda kw'omwaka ogwo yaddamu n'akuwangula n'ebitundu 60 ku buli 100 mu kaseera ako bangi balowooza nti annyuka kyokka mu mwaka 2021 yaddamu n'avuganya ku bwapulezidenti bw'eggwanga ebyava mu kulonda byagenda okudda nga ku lwakawangudde n'ebitundu 58 ku buli 100. mu kubalo kwangu Yoweri Kaguta Museveni ono yakafuga ebisanja 6 wakati wa 1996 okutuuka mu kisanja kino kyagenda okumalako nakati akyawaza era nga ekisanja ekyomusanvu kimulimu 5 nga togase ku myaka 10 wakati wa 1996 ne 1996 egitali gyakubala. Ku myaka gino gyonna pulezidenti afubye nnyo okulongoosa ebyobulamu naddala ng'azimba amalwaliro kakugasi n'okulongoosa amakadde agaliwo gakole ku bannayuganda abazze beeyongera obungi. Mu kaseera nga kyajja akwata obuyinza Museveni yalwana nnyo okulaba nga buli kasonda ka Uganda kafuna ku mirembe kino akituukiriza ng'amalawo buli kabinja k'abayeekera akaali katawaanya eggwanga lyattu Uganda. Njagala kuwakakasa nti tolaba omuntu agenda kutabula wano era anaagezako agenda kwejjuka kubanga tekituzanya. Mu byenjigiriza ateereddeyo ddala omulaka mu kaseera kano kumpi buli gombola efunye essomero lya gavumenti era secondary ko ne primary university zibunye buli kasonda ka Uganda. Mu kiseera kino kitegeeza bati ku bannayuganda 180 ku bo baali bafunye ku buyigirize. Mu byenfuna omukulu ono ng'ayita mu nteekateeka ez'enjawulo afubye okulaba ng'alwanyisa obwavu mu ggwanga mu nkola agamba ngeza bonna bagaggawale emyoga Youth Livelihood Program UWEP nakogasi n'ebirala bino byonna byandibanga bye biyambye eggwanga lyattu Uganda okwesukkiza mu lugulu lw'amawanga galiko yadde oba middle income countries. Kyokka newankubadde bino byonna bitukkiriza abamukolokota bamujjukiza lunye kyokulwanyisa enguzi kwa mulemera ddala kigambibwa nti buli mwaka Uganda efuna tiriyoni nga 10 mu kazannyo kano ekisinga okuluma nti abakwatibwa ku nguzi bwe banoonyerezebwako ennyo badduka ne beekweka mu maka g'omukulembeze w'eggwanga gennyini.
ebyenjigiriza byafuuka byakwekwasa amasomero ga gavumenti ge yazimba gakunnyonnyolera kino kiwaliriza abazadde bangi okuddukira amasomero g'obwannannyini ate nga ga buseere bitagambika ebyokujjanjabi bikyali byakunnyonnyolera newankubadde mu malwaliro agamu ebizimbe byazimbibwa abasawo n'eddagala byasigala ku mpapula abalwadde basiba mu kuyagga abamu ku bo ne bafa nga tebafunibwadde obujjanjabi newankubadde mu mwaka 1996 ku madala ga paalamenti pulezidenti Museveni yasuubiza nti wakukuuma bannayuganda n'ebyabwe abamuwakanya bagamba nti emirimu egigasa abo bokka abawagira gavumenti eriko abagiwakanya babula kulira ku nsiko ekiwamba abantu ennaku zino kyaddamu dda era nga kitwalibwa nga kya bulijjo situganye pulezidenti yeerumiriza nga bwe yatuusa eggwanga mu lusoro amawanga galiko yadde abekkaanya ebyenfuna bagamba nti uganda weeri tennalinza ku mawanga gali mu lusenga luno we gatudde olw'obwavu ku nebbula ly'emirimu erifumbekedde mu ggwanga naddala mu bavubuka and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. Obwannantagambaako naye nsonga nkulu ddala abavuganya gavumenti gye beesibako okukolokota pulezidenti afuga naddala nga basonga ku bakungu aba gavumenti abalinga batereka ekyapa Uganda kwetudde ne kano kakulu nnyo okugattako ono ye pulezidenti akyasinza okuwangala mu buyinza si mu Uganda mokka wabula ne mu East Africa wonna ku mutenda gwa Africa ekifo akwata kyakusatu ng'ogyeko afuga Equatorial Guinea Teodoro Obiang Nguema eyakafugira emyaka 46 ko ne Paul Biya owa Cameroon eyakafugira emyaka 43 kyokka newankubadde mu myaka wandi mulaba ng'akooye omubiri n'obwongo omusajja mugumu ddala nga kino kyesigamye nnyo ku ngeri gye yeerabiriramu so nga omwenge ko n'ennyama byemu ku byaviirako ddala situganye olumu alabika ng'omukambwekambwe naye omusajja munyumya nnyo era ng'atera okufuna akadde n'asagamu ne bakulu banne Samuel Seliba, NTV, Akawungezi. This structure was designed by me. Kale tugende malala agafa ku byokulonda ekibuga Mukono oluvannyuma lw'abavuganya ku bupaka bwa paalamenti nga basinziira ku tiketi ya Nuupu bonna okuwangula abasasi baffe abalondodde Mukono kabatubuulire. Olwokuna lwa wiiki eno eggwanga lyagenda mu kulondooka okukyusa obukulembeze bw'eggwanga ko n'ababaka ba paalamenti nga bwe kyali mu bitundu ebirala ekitundu ky'e Mukono okulonda kwatandika kikeerezi olw'ebyuma bikalimagezi ebyali bireeteddwa okweyambisibwa mu kulonda biyite biometric voters verification machine okugwamu nabe kino kyaviirako abantu b'e Mukono okukonkomala era bangi ne balabika nga bavudde mu mbeera oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okukkiriza eggwanga lyonna okulonda nga keesigamye ku lukalala lw'abalonzi ne Mukono abantu baddamu okweyiwa mu bifo ewalonderwa era okulonda ne kukwajja okutuuka ku ssaawa 11. Disitulikiti y'e Mukono eno erimu ebifo by'ababaka ba paalamenti okuli ekya Mukono North, Mukono South, Mukono Municipality, Nakifuma ko n'ekyomubaka omukyalo wa Mukono. Nga bwe kiteekeddwa okuba ebyava mu bululu obwabalibwa mu bifo ewalonderwa byonna byatwalibwa ku kitebe kya disitulikiti y'e Mukono mu maaso g'akulira ebyokulonda Emily Amongin okubiteekateeka ne kutandika. Akasirikiriro akabadde ku kakiiko k'ebyokulonda kaleetedde abatuuze b'e Mukono okweraliikirira nga balowooza nti wabaddewo ekkobaane okubba akalulu ku bantu baabwe okukkakkana nga waliwo abatandise okuva mu mbeera. Kyaddaaki ng'okubala kutandise akulira ebyokulonda mu kitundu kino yatandikidde ku kifo ky'omubaka owa munisipaali y'e Mukono era mu Nuupu Betty Nambooze Bakireke n'alangirirwa n'obululu 2,269 abawagizi be ne bafa essanyu. Baagala kwebaza bannamukono abantu ba Mukono disitulikiti balaze nti mu 2021 bwe balonda NUP ne Kyagulanyi Ssentamu tetwali ku muyaga ng'abantu abamu bwe bayogera. Bantu abamu bagiyita weevu nti weevu ye yali ereetedde abantu b'e Mukono okulonda nga bwe balonda. Naye okumanya eno si weevu even ne feesi we zaakyuse era abantu b'e Mukono bazzeemu ne balonda NUP. Ekifo kya Mukono Municipality kibadde kivuganyizibwako ababaka 10 nga Nambooze okuwangula yameze munna NRM Daisy Nabatanzi eyafunye obululu 5,753.
Betty Namboze ono yakamala mu Parliament emyaka 15 n'emyezi egigwamu oluvannyuma lw'okumegga omubaka eyaliyo Reverend Bakaluba Mukasa gwe yawawaabira ogw'okubba obululu mu kulonda kwa 2006 okukkakkana nga kkooti emuwadde obuwanguzi bwe mu Meeyi wa 2010 nga wabula mbala okulonda kwa 2011 kutuuke. Kati enkya ya leero ng'obudde busaasaana akakiiko k'ebyokulonda emukono kalangiridde Robert Maseruka ng'omubaka omuggya owa Mukono South ng'awangudde munna DP Fred Kayondo abadde mu kifo kino mu kisanja ekiwedde. Accordingly, as returning officer for Mukono Election District and in accordance with Section 27 of the Parliamentary Elections Act of 1977, I declare Maseruka Robert who has obtained the legislative votes to be the necessary for Mukono County South constituency, Mukono Election District. Twagala okwebaza abantu bonna abagumidde embeera eyo okuva we twalonze. Tusuze wano katugenda mu lunaku lwa kusatu naye twebaza nti basigadde bakyali bagumu era balindiridde results. Mwebale nnyo mwebalire ddala Mukono District emyusa olunaku olwaleero. Ababaka bonna abaliyo ba National Unity Platform 226 231. Maseruka awangudde n'obululu omutwalo gumu mu 9 mu 621 ate ye gwabadde naye mu mbiranye Fred Kayondo n'afuna obululu omutwalo gumu mu 1,895. Robert Maseruka singa tewabaawo kikyuka kyonna ayinza okufuuka omu ku babaka abato abeesozesa etteeserezo y'eggwanga ku myaka emito ng'ono yaliko akulira abayizi ku ssettendekero Makerere mu mwaka gwa 2023-2024. Mu balala abalangiriddwa ku makya kwe kubadde Sulaiman Kiwanuka naye owanno nga ye mubaka omuggya agenda okukiikirira Nakifuma okudda mu bigere bya Fred Simbwa eyali munnanupu neyegatta ku DF ng'ono awangudde n'obululu emitwalo 3,286. So ye Robert Sekitoleko gwabadde naye mu mbiranye afunye obululu omutwalo gumu mu 624 bwokka. I declare Shunka Sulaiman as the votes to be elected candidate for the Shunka County constituency, Mukono Election District. Obuwanguzi buno butono nnyo okusinga obuwanguzi ffe ffenna bwe tukayanira oba bwe tuyayanira obwa Uganda yonna ennungi eyawamu. Era mbasaba nti amaaso gaffe tugateekaawo. Kikulu nnyo funa obuwanguzi buno butono kubanga butuyambako tuba ku buwanguzi obunene. Ng'oggyeko bano akakiiko ke kamu kalangiridde munnanupu Sheila Amaniyo ng'omubaka omukyala omuggya owa Mukono ng'asikidde Hanifa Nabukeera. Amaniyo awangulidde ku bululu emitwalo 9,724. So ye gwabadde naye ku mbiranye Margaret Nakavubo afunye obululu emitwalo 5,587 bwokka. Twebaza abantu b'e Mukono okubeera abavumu okuvaayo okulonda okugenda ne mu making sure nti abakulembeze bammwe bumwasaba nti no batulangiridde olwaleero. Ku byonna ekifo ekisinze okubaako embiranye ey'amaanyi ky'eky'omubaka wa Mukono North ng'eno oluvannyuma lw'okulindira ebbanga eggwanvu Abdallah Kiwanuka alangiriddwa ng'omuwanguzi ng'amezze abalala 6 okuli eyaliko minisita Ronald Kibuule. Mba twogeredde bingi ene mbeerawo ne mwawula ebikyamu ku bituufu ate ne muyimirira naffe ne muteekamu obwesige. Tubakakasa tetugenda bavaamu tetujja balyamu lukwe. Ebbanga lyonna tugenda kubeera nga ffe ekifaananyi kyammwe era nga bwe tubadde ebbanga lyonna. Okusinziira ku byakalabwako Mukono ekyakoze ekyafaayo bwe yeegasse ku disitulikiti entono ddala ekibiina ki NUP gye kimaamidde. Mu bbendobendo ly'ebusoga agavaayo galaga nga bangi ku bakadde ku babadde ababaka ba Paalamenti abawerako bwe bawanguddwa so nga kyo ekibuga Jinja oyinza okugamba nti bannakibiina ki NUP bakyetese. Jumakirya yayagoberedde akalulu keeno. Ekiro ekikeeseza olwaleero akulira ebyokulonda mu kibuga ky'Ejjinja Flavia Nakasi atandise okulangirira ebyavudde mu kulonda kw'abavuganya ku kifo ky'ababaka ba Paalamenti.
Paul Mwiro wa NUP yalangiridwa ng'omubaka omulondo wa Jinja South East Division ono nga wangudde muna NRM Richard Mbazira n'omubaka abaddeyo mu Parliament Nathan Igeme Nabeeta. Ate Jinja South West Dr. Timothy Batuwa wa NUP agenda kuddamu okukiikirira abantu b'eno era ng'ono yawangudde yaliko omubaka Moses Grace Bayeeko. Hussein Muyonjo oba Swengere Munakatemba era wa NUP alangiriddwa ng'omubaka omulondo wa Jinja North Division. Ate omubaka omukyala agenda okukiikirira ekibuga ky'e Jinja ye Sarah Lwasansula wa NUP ono awangudde Manjeri kye baakutika omubaka abaddeyo. Mu disitulikiti y'e Bugweri Sadala Wandera yawangudde abadde omubaka w'ekitundu kino Abdul Katuntu abadde amaze emyaka 25 ng'akiikirira abantu b'eno. Alowooleza mu bukulembeze obw'enkulaakulana ate nga bwa mukululo nazira fitina. Olwaleero luno amaanyi ngo tubale tutairewo nga tumubulezinga abantu okumala emyaka 3 abantu bagasasuliremu bikwenda okuba nti mbaire mpola abantu aye ate kabiri bayizeemu bampola. Ate mu disitulikiti y'e Mustela Nankwanga talina kibiina yalangiriddwa ng'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno ono yawangudde Rocho Magoola bangi gwe bamanyi ng'Obangayina n'abadde akwatidde ekibiina ki NRM Bendera Amina Mutesi Nalugoda ne Mase Walukamba muna NUP. Ebugiri Francis Okecho wa NRM yawangudde omubaka abadde wa munisipaali Asmani Basalirwa era nga ye pulezidenti w'ekibiina Kijema. Ate Mayuge Abdul Bajiro wa NRM yawangudde eky'omubaka Bunya West. Saleh Mpata wa NRM yalangiriddwa ng'omubaka wa Bunya South. Ate Alex Ekolo wa NRM era naye alondeddwa okubeera omubaka wa Bunya East. Amyuka Ssaabaminisita ow'okusatu Rukia Nakadama alondeddwa ng'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mayuge. Ate mu disitulikiti y'e Kaliro Brenda Namukuto wa NRM yalangiriddwa ng'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno. George Patrick Kasajja wa NRM yawangudde minisita Gume Ngobi ku kifo ky'omubaka Bulamoji North. Alangiriddwa ng'omubaka munisipaali y'e Iganga ono awangudde Peter Mugema oba Panado. Andrew Kaluuya wa NUP awangudde ekifo ky'omubaka Kigulu South. Ate Samuel Kunguba Muteeze owa NRM awangudde eky'omubaka Kigulu North. Ate Mariam Seif ye mubaka omukyala wa Iganga. John UP mukyala wa disitulikiti y'e Jinja ye Peace Tibyaze. Ate Kamuli eyaliko Speaker Parliament Rebecca Kadago wa NRM agenda kuddamu okukiikirira abantu b'e Kamuli. Ate Masitula Namatovu wa NRM agenda kukiikirira abantu ba munisipaali y'e Kamuli. Ate Buzaaya Martin Muzaale yakomye. Si biwandiiko si bye bituwa obuwanguzi wabula abantu be bawa abannonze tebaliiyo abaguzi ab'enjawulo NUP etutte ebifo bibadde 7 mu CK ate NRM netwala 3. Enteekateeka eno ey'okugaana okugatta obulu bwonna mu Kampala kulangirira ku bifo ebibiri ebivuganyizibwako mu ggombolola y'e Makindye okuli Makindye East ne Makindye West era nga wano Zaala Mara Lwirika ne munne Ali Nganda Kasirye Mulyannyama balangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda nga bawangudde ebifo ebyo. Kino kiviiddeko banna NRM bangi nabo okukuba emimiro. Endala atwala omusango n'okwebaza Katonda obuwanguzi obusooka obutonotono tutandise obuggyayo oba kulinnya nate bwenninnya n'eno nze ndi mbakubbala limu. Ekyokubiri tugenda kukozesa buli kintu mu busobozi bwaffe okulaba nga tulwanirira abasibe bonna ngera bwe tuzze tukikola ate ku bwereere. Kyokka mu ngeri eyewuunyisa buli omu akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala kagenze maaso n'okuba nti kalangirira muna NUP Elias Limbazi Nalukoola ng'omuwanguzi ku kifo kya Kawempe North newankubadde nga baddewo okusika omuguwa okw'amaanyi okuva mu nkambi ya Farida Nambi n'ab'ebyokwerinda okutandika okutiisatiisa buli abaddewo. Kyokka akulira akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala Rashid Asacha
teyeetiridde n'alangira ebyo byabadde nabyo. Tosobola kufuna buwanguzi Katonda bw'atakuwadde ng'ayisa mu bantu. Nze okyobutafuna declaration of results document ekyo tekiyigisa n'akamu. Si biwandiiko si bye bituwa obuwanguzi. Enteekateeka eno ey'okuba NUP ne NRM be babiwangudde era tewali kibiina kyonna kirala kifunye mbaka ku ab'ekkumi. NRM bayozaayozezza President Museveni olw'okuwangula akalulu. Kuliko Nalukoola, Luhindi, Luyirika, Malende, Hajati Madina, Nsereko n'abalala. Muyonjo Swengera awangudde mu Jinja North Division. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama Mugenyi alagiridde Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ku kalulu k'obwa pulezidenti ng'aleebeza banne babadde bavuganya mu lwokaano. Byabakama ategeezezza nti Pulezidenti Museveni afunye obululu obukadde 7,900 nga bye bitundu 7.1 n'obutundutundu 65 ku buli 100 era n'alangirirwa ku buwanguzi. Omusasi waffe abirina mu bujjuvu. Kosawa mwenda n'ekitundu ez'olugulo ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Museveni Byabakama akulembeddemu bakamishina b'akakiiko k'ebyokulonda okulangira ebyenkomeredde ebivudde mu mukono gwa pulezidenti nga basinziira ku kifo kyabwerweza okubaddeko omumyuka wa pulezidenti Jessica Olupo, sipiika Peter Mongo, omumyuka wa Thomas Tayibwa, omumyuka wa Central LM mu ggwanga Haji Moses Kigongo, abatikidde abeesimbyewo ab'enjawulo bannaddiini ssaako ne bakalabalaba babeesimbyewo. Byabakama sikwebaza abantu bonna beete mu kalulu akuba pulezidenti abaka palamenti okulaba nkagwa bulungi. The Commission wishes to congratulate the people of Uganda upon the successful conduct of the presidential. N'akutte n'abawangudde okutagwa Musobe naye basikale bumu ate bakuuma emirembe olw'ensi yaabwe. Commission wishes to salute all the candidates who offered themselves for both the presidential and parliamentary elections. President Yoweri Kaguta Museveni akwadde ekibiina ky'ebendera ng'afunye obululu obukadde 7,900 mu kakaaga 7,200 nga bibitondo 7 n'obutundu 6 ku buli 10 wakati mu ndulu esaanikidde ekifo. The commission hereby declares the elected president declares candidate Yoweri Kaguta Museveni the duly elected president of the Republic of Uganda at the presidential elections held on the 15th day of January 2026 for the next 5 years. Adiddwa akwadde ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'afunye obululu obukadde 2,700 mwenda mu 1000 mu 2008 nga bibitundu 240 n'obutundu 200 ku buli 10. Nathan Nandala Mafai wa FDC akutte ekifo ekyokusatu. Return Major General Mugisha Muntu akutte ekifo kyakuna n'abalala ne bagoberera. Byabakama ategeezezza nti abalonzi abeewandisa baludde obukadde 200 abalonzi basubye obukadde 11 nga kitegeeza nti obukadde 10 tebwalonze. Total number of votes cast is 11,366,201, amounting to 52.50% of the registered voters. Byabakama bakwasiza beejenti babeesimbye ebivudde mu kulonda ngeri ya Pulezidenti Museveni ekwasiddwa mu nnamateeka we ebindika bigire polling agent we era omuwabuzi wa Pulezidenti Moses Byaruhanga n'essaawa ekibiina ky'NRM Richard Todongo.
7,994 mu 7,772 nga bye bitundu 7.1 n'obutundu 65 ku buli 100. Kyagulanyi Ssentamu Robert akwatidde ekibiina ky'NUP bendera akudde kyakubiri ng'afunye obululu obukadde 2,740 mu 1,238 nga bye bitundu 24 n'obutundu 72 ku buli 100. Kamu 6,49 mu 67 nga balondedde mu bifo 5,000 mu 739. Ate ebikonge n'okusingira ddala abannakibiina kya NRM bayozaayozezza mukama waabwe General Yoweri Kaguta Museveni olw'okutuuka ku buwanguzi mu ng'amalako. Ekyo kibadde kikulu nnyo. Ekyokubiri obuwanguzi bwaffe mbuteeka ku message ku manifesto yaffe bye tubadde tunnyonnyola because twagamba abantu we don't just select for wolokoso but for real issues. President Museveni tabadde mabizimba President Museveni abadde ku real issues nga buli omu omukisa n'ayimirira katuuti ayogera issues ebintu ebikoleddwa n'ate na biki ebigenda okukolebwa. Katonda wentandikira njagala okwebaza Katonda olw'obuwanguzi bwe tutuuseeko ng'ekibiina ky'NRM kitwadde ekyokuyiga ky'amaanyi kubanga ekisookera ddala mu byonna strategies ze twateeka in place enkwatagana gye tukwataganyeemu nga banna NRM ate n'ekisinga obukulu mu byonna njagala kwebaza His Excellency the President kwe kuba nti ekisanja kye tumaliriza yakola ekisoboka okulaba nga programu zaffe eza NRM naddala ezo ezaateekebwa mu manifesto gye tumaliriza nga ziteekebwa mu nkola ezisinga obungi naddala ezo zikwata ku mbeera z'abantu aba bulijjo. Ekireesewo kino kiraga mbu bannayuganda baagala Museveni lwaki bamwagala yaleeta emirembe ate agikuumye abantu bonna abadde bagezaako okutabangula Uganda bonna twasobola mu kubakola ki okubasaanyaawo twatandika n'entalo ezaaliwo zonna kati twazimala wakuba tusimbye ejje eggumu ery'amaanyi esobola okulwanirira eddembe lya Uganda. Katonda yeebale Katonda yeebale obuwanguzi buno si gwange nga Uhuru njakwebaza Katonda njakwebaza bannayuganda bannange njakwebaza NRM bannange olwo tubadde kitole tuvuddeyo ne tunoonya akalulu ka muzeeyi nju ku nju emyesa gye twatandika kuva luberebere. Ekyokubiri kyabwe kubanga twetaaga emirembe twetaaga okwekikiragana k'emigugu n'abaweereddwa obuvunaanyizibwa buli omu agenda atuukirize byeyama kubanga olwogamba tujja kukola kino naye kati biwedde abantu baddeyo bye beeyama babituukirize mu bantu ate abo abagudde bategere nti eyo si enkomerero. Tuyozaayoza eggwanga lyaffe. You are watching BGP TV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna bya You are
mother's heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Big GP Events be bantu abatuufu oyagala cakes ebifaananyi ebirungi ne video motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tents abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi Big GP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, Big GP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. Big GP Events, likinga, subscribinga, obogoberere, ero yanirize n'omulala. Byonna bya bwenzijukira abaali nga wano nga tulina babu dwa mu mukulembeze w'eggwanga